Bulaza. Abaana munoonyeza ssente mwe bali mu sente gyeziri naye eyo sente y'okumbala buli noliddewo gwengazo wazikirize za Illuminati ate za Illuminati zirimu obuzibu ki bwe businga ate muli buzibu bulimu olw'ensonga nti ngenda kubanga nfuna benefits yange buli mwezi ya bukadde 3 nga ku bukadde 3 ninako okukola contribution ya oba etaweza na milioni 10 Mchitege wokoma okuwaayo nawe wokoma okukola ki okufuna sadaka lwaki sadaka gyosinga okulembeza anti munawulaba ebintu ebisinga bye tuwulidde era tugenda kuddayo wali mwafuna ono owe milioni 5 gwagoba gwe mwagoba oba gwe mwazza so oyo yekka nange ebintu ebisinga ogenda eyo nga tuzze n'ennaku yaffe njagala bugago bwava bunnumye osobola okusaddako omuntu kuyiwa ku musaayi bajjajja bagala ku musaayi gwa muntu kati kino kiri mu ngeri bbiri owulira bulungi bw'ojjira mu kifaananyi nti kyamaanyi nti nze njagala kukola bukozi bwe nti ziike nti oli ayimiridde wali nja kukola bukozi bwe nti musike nga bwali mukasuke wali oba nti nina kyaki nti ngenda kukola bukozi bwe nti nkukuba ebigo nkuba abantu ebigo nga siba kuteekwa n'embwa yeesiga mu ennyama era ye sacrifice gy'oba okoze eki gy'oba wadde olwakuba nti ebiseera ebisinga sacrifice eyo ebeera ku ggwe muntu ggwe oba onfuna nedda nti nze galaba nsabye amaanyi nina sula abantu Pentagonia Ministry Church lwaki ministry era tugende n'eddiini totwala balokole tokuba ddiini yaba kale Pentagonia Church nti nze neewonzeeyo nze ŋŋanze awulira bulungi nti bbanga ki nti siggereera nti naye bw'owulira nga okikoye eki ky'okwebeezaayo kubanga oba otulugunyizibwa si mirembe nti osobola okujja n'oga nti kukuba ondabako abalalu bangi baveeko bonna nti kale ng'okoma mu bbanga obali myaka 3 obali myaka 5 wookoyera buli obulamu nti nkooyo otulugunyizibwa nti kale kati kola bwoti ne bwoti ekintu tukikole eki tukikulozinga kino eki ky'okubeerayo era ssebo omwoyo gweri gubaayo era omala kuwaayo musinga omwoyo gw'okukola ki okudda ye ssebo gubaayo omala kuwaayo n'olyoka ofuna ate kiri ky'obadde tokola ki ky'obadde tolina bwebwe obugaga bwenga togenda kuva gy'ovudde bulaaza ojje ewa Ssaalongo Galaba oŋŋambye mbu Galaba nja bugagga naye mu bbanga lino bwe riti nja kukusasula nze siina ky'ogenda kunsasula wabula bwenga nti milioni 7 kino oba milioni 5 era zigenda gula matiriyo oyo ng'okola ki nkuwa example zigenda gula oyo matiriyo ng'olaba nti wano tuguze eki nti kaweewo nti ate kano nti mpale yambwa nti example zonna 5 zikoze eki embwa ine empale example zonna 5 zikoze eki ziweddewo kati nga tubulako empenduzo ng'ebulako nti tukoze tutya nti ya mitwalo emeka 2 ginoonya era tovaawo pozi ng'ogambye nti kansooke nzireyo era nkomewo oba nki obadde biggwe nti kale kasita biggwa bwe biti nga bakukwasa ebintu byo nti kati nti tuma nti ntume nti naye sooka okebera ebbaaga eno tetwagala ogende nti fake sooka okebera ebbaaga eno ng'okebera bbaaga nti temuli kirimu nti temuli sumulula ensawo zonna nti temuli baaba nti kale teekaawo tuuzaamu ki gali amaanyi ng'omaze okugatuma nti mugende mukole kimuyigge era mu ddakiika ago 3 bonna we baba bazijja ffe totubuuza ebadde step 1 ey'okubiri fe abasaba omusaayi nsinziira ku kyokuŋŋama neetaaga musaayi neetaaga musaayi gwa muntu seetaaga gwa nkoko anti kati gwe woosaba obugagga bwa mirundi 2
bwe buno nti ojja kusaba obugagga obw'essente ne protection nti ABM bwakeera ku makya nanjogerako ekintu ekyekisiru ng'ensi yonna tenaba kukitegeera aba amaze okukola ki okwetema okufa nti ojja kuba n'amaanyi agakuwa obugagga n'amaanyi aga protection protecting kyange yessebo oli onjogeddeko sente wazijja wano kati nga bano abakeera n'agamba mboyo kenzo bayaye simanyi balina bye bakola eno emabega bye mutategeera omanyi okuzimba erinnya bulaza kizibu naye okulijjawo sekendi busekendi omuyaye ng'alisudde ebbali naye ng'ogenda omunoonya gy'asola mu katanga ng'akukubye akusudde left right esaawa zino kyoliko kasente nze sikyanenya muntu bulaza akubye omwana n'amuyuwa oluba oba amanyo n'agayuwa ne gadda wali n'asigala mu mapengo amanya tugakolerera bulaza gwe nze nkubuulira nyesi mu bulamu bw'abantu anti tusaatambulira ku bulamu bwa muntu lubeerera kubanga oyo omuntu gw'otambuliddeko either okukutta oba okufuula omulema kibanga okuba mu ssente z'obubbi nti gwe z'otambuliramu zimalera ne batakuba sasi n'ofa bajja kukumenya okugulu oba bakulemaza omukono kati olwo n'abeera paka mweyo embeera tudde wali ku miliyoni 5 kati ku miliyoni 5 omusajja yankubira essimu naŋŋamba okufuna kibadde kizibu naye bwe banga yeggwe badde nsaba nkole ki nkusinkane nali siriimu nali lwakaaka yewa ku boda yawa yemutukula kaakati ne mugaa siriiwo naye mpaamu ennaku ezo naye lwaki mudiiringira nnyo mutukula bayitayo era n'enkya gye ŋŋenda ssebo waliyo tekiniki ki mulimu ebimu nga byaffe byekusika nga gwe bw'okwata eno vidiyo n'otukira ate n'ogyongeramu ebisoka tugende n'ekyo wambuze nga sipiidi kati bwe navaayo namala ennaku zaali 3 olunaku olwokuna ne nkomawo era olwokutaano saasobola mulaba nga nkooye kuba nabeera mu nju ndowooza ennaku wazindaba ng'ezo lwali lwa Sande nankubira zaali ssaawa nga 6 naŋŋaasaalongo gyebaye kunze kale wakomyewo ssebo nze nakomyewo naye siri mu Kampala ate ndi wange eri nakawuka naŋŋamba nti nkoze ntya konze bw'oba osobodde vuga okole ki ojje nti aba nvuge ki konze kale funa piki oba mmotoka ekuteeka ennateete otuuka ennateete olinyewo ezidde nakawuka koye kale ng'azifuna nali ndi awo zaali ssaawa 11 ng'atuuse era bwe yatuuka nga tutuula twogera nga ŋŋamba baaba tobadde mwangu wa kufuna naye kenkufunye kansube buli kimu kigenda kukola ki kiwedde konza okubyogera nga bw'oli mu byogera wano byangu naye bwe naatandika okukutemera process by process kijja kubeerera ate kizibu n'okutya otandika okkankana tebintiisa naŋŋamba nedda ssebo konze kale terms and condition tugenda naye buli kimu bala nti ente 4 ziri mu miliyoni 6 nga bwe watunnyonnyola emitendera step 1 kabuzi sima bikibwe bityo nti ente 4 step gye wamutwalira anti era sobola kugamba kintu kya leero ate n'enkikyusa enkya nenga nti ente embuzi 10 yayagala kingi oba teyayagala kingi era yayagala kisooka yayagala kisooka process esooka yokka yamumala amaanyi n'akola bw'ati ne mugaa nkwongerereyo ssebo tugende tisaalongo nyumya tugende mu maaso paka we twatuuka ku miliyoni 15 naŋŋamba ŋŋenda n'ekikola ki n'ekisooka eky'omukaaga ekitundu miliyoni 15 bannaye anti nagaye buli kyoyagala gwe mutemwa gwakyo buli kyoyagala gwe mutemwa gwakyo kaakati nga ŋŋamba kale mpaamu ennaku meka 3 konze ennaku 3 nti gwanjagala gwajja okukola ki
okunkubira era lwali lwa kusatu olwokuna nankubira essimu ngamba enkya olwokutaano tukole ki tugende era zaali nnaku za mwezi 14 wiiki ezo eziwedde nga nkubira nga ndowooza tusinkane Ssaalongo konziwa nti agwa abambuulira kati olwo enkeera nali nina kugendako e Bwayiisi nga kati tusinkane e Bwayiisi nti kale era namutuwako zaali ssaawa 6 neeruma ne tugenda eyo ne tutuuka n'asangayo omusajja mukulu ne boogera ne bamala okwogera kati onaamunyumiza ndaba nga amulwisa kuba nali ndaba omusajja bambi essanyu lye yalimu n'obwagazi bwe yalina ng'ayagala atuukeko eri ayogereko n'abakulu ya process mpozi we nagenda nga we nakutwala we wasookera natula sawa zaali mmeka twagenda mmeka twatuuka ndowooza 9 naye okutuuka mu nnyumba eri twatuukayo 2 basi kaakati tumalirizaawo bamutwala eri nali nfulumyemu katini era nemmala nembasanga atalina kodi gyakuteekamu asooka n'akubuuza ebibuuzo oleme kwesima tusa bigambo byotagenda emitima migumu ye baga muli bayaye twagala kumanya omutuusiza tutuuse ayogedde basoose mulambuza nga we babalambuza we bamala omulambuza wano waliwo ekiriwo nedda waliwo ekiriwo nedda neeri n'ayingira nti wano waliwo ekkubo erifulumya omuntu oba erimuyingiza nti nedda kaakati munnange nga bamukwasa abakulu nti onoomulaba nti asobola okugera nti nedda nti kale simanyi naye sisuubira nti kale nti ako simu zino ako koyina ke kagenda okukukolako nti kano nti nga bakazaamu nga babikkako nga we babikkako nga bayita omukulu ng'avaayo ayogera oli nga yeewuunya nti anti obwedde omanye byaki teyamugamba nganzi we natiginya luli talina kyatakugamba bwe wentule waka zikiramu engeri gye natiginya ne kavaamu eddoboozi Ssaalongo lwaki obadde ontiginya yessebo era bwe baamala omunnyonnyola omukulu n'amugamba nti kati waategedde nti nze sisaba ssente naye nguliraayo olujumba 9 kyeki z'enkoko olujumba 9 yessebo 3 twabalirako 2 kuba kiri kyali kyalo nga sobola ofunika era lujumba 9 nga zireetebwa weye sawa iye ziba kumpi yajja amazeeko ye yajja ayagala kukola kintu kye kigwe yakwata kashi n'awaayo wali byamala owaayo ne bamukkiriza nti kaakati oyingidde enkiiko 19 ez'obugagga okwesanyusa n'okwesiima enkiiko 19 eringa bwoga nti Illuminati agreement ndagaano nti era neyeebaza nti neyanza okunyaniriza oba okunzikiriza nti kale tikaakati nze ŋŋanza ali wano gw'oyogera naye gw'otalaba naye nga nkulaba nze ogenda kungulira obusolo 2 obw'amayembe amawanvu era emikolo egyo gigenda kukolebwa wano kati nti era nze agenda okugenderera okukima abali abantu bo eri naye wakolebwayo emikolo gya nte mmeka 2 si ze nte 4 azirina ssente nkuleetera nti n'akola bw'ati nemmanya nno yadde abiyita byaki byamanyo wenu nti kaakati ebisigadde byonna process gye tugenda ogendamu eri bwe tebikukwatako tebikola ki tebikukwatako niwe tuba tubatuusizza ne bafunamu obuzibu si payment yo yaffe oba yoona agenda obikukola ki bikukolerako nti kaakati munnange Ssaalongo bajjajja nti wanje amazima mbadde nzize bwe nti otya nina obukadde 5 jjajja n'amubuuza ng'olowooza nze agenda okuleeta abantu nina kyenkusabye nti nedda
nti obeezo sente z'oli mu kumpa olowooza ngenda zitwala nze oba nti nedda nti kaakati situla sente zo nga bw'ozze nazo ddayo wa Kampala ddayo nazo e Kampala bw'oli booziwezezza nga bwe bazikugambye ez'okugula obusolo obuna kubira mandwa era mukomewo mukole ki mukole emikolo gyammwe nga bwe wali ogyetaaga nze saddaaka yange wano ewedde ey'enkoko malayo nyina kye ngenda okubuuza yesebo nti kaakati yogera kyawe ekigambo ekira ono n'amugamba nti bw'oba osobola okukuba eri ng'olina omuntu asobola okuweereza akamu ekitundu tusobola okutandika ne zino eziriwo nti yinza obutakisobola nti kati awo sooka okole ki oweze ogenda oddeyo oweze nga zizo okomewo ko ye tosobola muzza ko nze nja muzza naye ate n'ekirala akoze eki alabyewo asobola okwezza nti kale kati tukomawo yali ampadde ennaku zaali 3 era nga bwe yali ampadde 3 kati mu nnaku 3 ezo ate ne mufunako obubaka nga ndaba omukazi ali mukwasa kiveera kya green nga kiringa ekirimu ebiragalalagala era ku makya nakeera nnyo ne mukubeeso ne mugawo waayi nakufunyeeko ekintu bwe kiti ne bwe kiti kituufu si kituufu oba kyabaddewooko nti Saalongo nabadde nakubye mu kyalo nga neetaaga eddagala eryosooka okwekola ki okunaabako nti naye ate mu nnaku zinakuwa akasente nga mbadde nkasubidde kakoze eki kaaganye ne mma nti wano mu process eno mu kufuna obubaka buno ekiveera kino tekyabadde kirungi kituufu nanga naye mpaamu ennaku endala nga 3 nja kunoonya saddamu mukubira paka ne kati nze naddamu kaawe mabega ndowooza oba jjo kuba enkya tulina betugenda nabo kati nga njala kumanya ayimiridde atya bayita sumba wanga sumba yanga nga njala kumanya ayimiridde atya bw'aba ali ready tukole ki tugende ffenna kaakati omusajja nanterako history ena nanga amazima gali nti naadde nazifunye omusanvu ekitundu ng'ayongeddemu ne ka transport kyekyabaawo nti naye nina omuntu gwe nayongedde okukubira okumwebuuzaako naŋŋamba muli babbi muli bayaaye muli baffere mwagala kubba ssente mwagala kubba ssente awe mbadde ngenda okudda yesebo mwe lwaki mukola ebintu nga bya ssente baani mwe kuba ezo miliyoni 5 ziba nnyingi ku muntu nze ayagala okuyingira obugagga kaakati nkubuuzaayo ekibuuzo njagala ontwale ku musawo agenda okukukolako okuva ku bulwadde bwonna obukulumu oba kutereeza okimanyi nti okutereeza obutereeza empe oba okwaza lubaale byonna bigwera miliyoni nga 10 lwaki oziwaayo lwaki mu lubaale webasaba ssente omusawo wange dokita nkuba empiso ya mitwalo 2 oba ya mutwalo lwaki azikusaba lwaki azikusaba treatment kugula byetaagisa basi kati nekiriira tetugambye nti zikwate mu cashozi tu mwebyamwe bingi ate bingi waliyo obugagga bwogenda okufuna nga buli awo nti leeta empumumpu bagikuteerawo ye saddaaka gye wali ate esente z'oleese ze tutagambye nti leeta ffe twegulire wabula tugenze naawe gwatwala n'osasula nti ziizo ente ziizo ne tuzireeta ne bazikolako wali ng'olaba ova ku kintu nti batadde awo nkoko neefa ng'olaba bwoti gye bataddeeko kambeeyi teri agisse teri wabula kasita baga nti kiikyo kye mulina okukozesa leero ng'egwa wali nga bw'ogisuna bwoti okuggyako eddiba nga tekuli musaayi gulimu bagunyunyuse kati bulaaza aga amazima ogenda gajjawa nga ne jjajja agenda okuggalawo bw'ati oluggi mbu mayembe gagagenda okwogera ajja kunyeenya nsaasize abeere bwabuuka bwagweri omuzukulu bannange bwabuuka bwadde eno nti ate kati tuutuno tukulaba wa yangamba bamenya Coca-Cola ne bebejagala wa ekyo nja kyogera buli lwemba mu live y'ono omwana basawo mwe abaffe mwegendereze munywa busooda okubajjagala mbu empewo mbujjajja ali waacha wewe maneno yako mwebereremu
njabba kuba akomyewo tozeemu muwuliza. Twasembye okwogera olunaku lwa jjo bwe yamperedde bwino oyo yenna ne mugaa bulaza sikunoonyangako gwe wannoonya era mu kunnoonya ne nkunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali wammiitinga ne tugenda ffenna ne nkulaga awaali ekituufu kye wali okola ki kye wali onoonya kaakati nokkiriza nti ogenda ku payimenti nga biri bye wali ogenda okugula bw'obanga wafunye yakulaze nti ate waliyo ekkuba eddala ng'oyo mukyamu kiri fayina bwe mba nali mubbi oba n'oligina kutwala nga yali mubbi era yandikusabye ezo miliyoni meka 5 ze wayina naga tukole ng'agenda kukubba naye waba yakeera naga nti ddayo ne ssente zo bw'oliba oziwezeza kola ki olidda kati gwe lowooza nga gwe omuntu anoonya future nga gwe booga nti onoonya ki future nze noonya future sinoonya bugagga sinoonya ki tonoonya bugagga onoonya future tonoonya mmere ya leero tonoonya bugagga onoonya future kati naawe mukwano gwange noonya ku bintu bibiri kyokola ki kyoyagala kunoonya mmere ya leero na bugagga oba na future noonya akekyo kimu nina abantu abazinga bankubira essimu oba receivinga anti nze obuzibu bwe nnina bw'onkubira essimu n'onziza mu bigambo bibino wammanga nti wamma baŋŋamba mbu ebyo ebintu mbu simanyi mbu mukola n'ebizungu muba n'ebizungu nawe mbadde nzira abantu bajjako mba siina budde bwenkwagaza ate oba noŋŋamba nti mbadde nja kukumitinga twogere ku eyo ensonga ne tujja ate nondaga nti gw'onsomesa kitegeeza obimanyi genda sigala gy'obadde obaddayo ate kati etteeka ly'engendo bbawa mubadde mu miitingiranga bwerere nga siwali 10 kye mbajjako kino ndayira okuddamu okunkubira essimu mbugala abantu wangi guno omutwe gunywa nze njogere lwakuba Abudu namuleka mu siraamu guno omutwe gwogera gunywa guno nga tolina mitwalo gya Uganda 5 egigula wali hafu ya kuleeti tozunza mpale zombo oyagala nze agambe oli akola bia kagambe mboli akola bia genda ine kuleeti ya bia ja kukola naye bambi nedda sigambye tojjane kuleeti ya bia mbosubira ngenda kukolerako kuleeti ya bia ate nze sikola kubaavu buladi kino nkikubuulidde nkola oba bamwitwanyo ninga Pafu Daddy ozebwe ebintu ya Pafu Daddy biwanvu muko nange erinnya bwa budoddi kola erinnya zibu naye lyangu naye lyangu okumenya omusonto aguveero ne guli yuwo omulundi ogwo omusajja yayiika amaviiri yayiika ate naye temumunenya bulaza tuyita mu bintu bingi okubeezaawo ebintu bisatu maama abaana baffe naffe ng'abantu nti obeeko owoyita bagambe wuyo ayiseewo saagala baddemu kunkubira ssimu bambuuza ebintu okozesa ebintu ebisinga sibimanyi olenja kumbuuza simanya bino simanya waliwo eri kando gye badde bambuuza weeri ne wano kando bagimbuzizeyo ng'abantu abasinga bambi badde nga baziraba tebamanyi mugaso gwayo n'atuuka mu restaurant abakumye kando myufu eri awo eringa eyaka teyaka nga tebabitegeera so kati wasomesa kwolwo abasinga ne babuuka kando tuziraba naye era togenda genda ogifune ekukolera ekyoyagala ebaako emikolo ssebo kandi ebyo byonna babimbuuza ebaako emikolo obeera olina ogikolerako kando nziina buli kando nga mmaze ogiwanga buli kimu ya mitwalo egyo ate bwe nkwasa ekisa ngikuweera ne bwereere kuba nina ne gwe nawadde omuvubuka we Kasangati Buladi oyina ebizibu bingi naye inshallah olitagambe mbweranga kubanga agamba nti neeranga naawe vaayo weerange bw'oba olina kyokola nga kikola vaayo naawe weerange nze sigambye nti nyeenya nsaasi sigiina okitegeera siina nsaasi nti ngenda kuyingiza obaolire bakusanga
kubanze najja funa mboozi naye mboozi zo zigira ekiseera ne zimpaliriza nkomewo nkime endala naadde nakugobya abo kituufu maze ebbanga naadde namugobye olw'ensonga nti nali siri mu kkuba bulango ekyali kindeese yali nsonga ya muntu omu nga tetukwataganye bulungi nga mbika nti nafa n'abalala naye nga nzize kulaga nti bana omwami eyankubidde essimu ba munno gwe bakolanga naye ali Bulenga oli Bulenga oli yankubidde essimu oli waigajje siri mu ntalo zammwe oyo omulenzi ayina n'obukakafu bwoba bulazo oyina yaŋŋamba oningamba banna ayina n'obukakafu nga ndi munze gwe naye nga tuli Kenya ederoti nga tuli ne Mulu neŋŋamba mundeke tujja nyumya ebyaffe naye ebyo byebyo nedda mundeke yanterako story bintu bingi lwakuba nti ebiseera ebimu ogamba katukireke naye bo ogamba bw'osalawo nti kino kankive kate naagala akulyemu akanaana alage nti alina kyakolaki kyamanyi ennyo tusiibule tubule netukusanga atenderezebwe nga agulumizibwe nga wabenga ekitibwa manga gona gamusinze nga muzikizibwa bwanga neno tonde guno ensike bugalo lubereberye nakaakana emirembe n'emirembe ddala nga weewaawo amiina mbadde neerabidde bassebo ne bannyabo abakkiririza mu buwangwa n'ennono essaawa yonna bamu yanayampadde oluyimba ngenda yingira mu muziki pulira ekyoyooyo nga kyakusamira akiwakanya oluyimba mu linde essaawa yonna aneetaaze kuwayaamu si nti kwata ensaasyo nyenyeze nedda kuwayaamu gwe yeetaaze ekyo okukikukolera sinze nkikola pozi nga oŋŋaye nti nja kintu oba kya bizinensi kumpangira nti mpa eddagala lya bizinensi nti oba mukisa it's fine naye mbu simanyi mbu bino ebyobugagga sinze mbikola nange nina bakama banga bentambulirako emabega waabwe mukitegeera nandisobodde okubanga nsobola okikola naye sikkirizibwa nina bye sisobola yensonga lwaki sisobola kugaa nti jangu nze nkukolere nedda 077 63 78 74 yeri ku WhatsApp pozo wa Airtel eri 0702 84719 saagala kuddamu kunkubira simu nange bintama oluusi bakkubira nga baagala kwogera naawe nze bintu bibambuuza sibitegeera mwogere naye oba ojja tema n'ako akantu enamba yebeesooka eno ate nako bw'okateeko bajja gifuna baveeyo nga tebakoze kyokolaki giteeke mu makati ebyo media kwe tubadde Saalongo Galaba gwendi naye Saalongo nze tongoba tujja kukola naye bano abantu abajja be bansumbuwa waswa kanzije be bansumbuwa ne bandeetera okugoba buli muntu gwe mba nkwataganye naye mu kaseera ke mba mbaddeko nabo next fine tujja sigala nga tukola kale batadde